Greetings. I hope everybody's doing okay. Now, this is a quick one, and I don't think it will take much of your time. The purpose of this video is completely entertainment. Nothing is personal. Mweno video, tutunulira abantu ab'enjawulo, abakulembera ebitongole eby'enjawulo, okusingira ddala ebyokwerinda e Uganda. Ngenda bakuwa simu order, ngenda bakuwa nga bwenjagadde. Kantandike ne CIC, the commander-in-chief of the land. Siye Kaguta, Chikofiira. Kankuwe CDF, Mohozi, Jaden. Then, bwetudda ku spokesperson wa CDF, abeera Felix Kulaije. Bwetugenda ku wali mu police, Abbas Byakagaba. Bwetugenda ku spokesperson we Uganda Police, abeera Kituma Lusoke. Then bwetugenda ku wano mu CMI, Birungi James gwe yaddira mu bigere, Abel Kandiho. Bwetugenda ku wali mu prisons, tubeera tutunulidde by'Abashaija Lushote ng'amwogerera, ayogerera prisons, abeera Frank Bayine. Ministry y'ebyobulamu singa oba olwadde waliyo Jane, mumanyi naye wasinga okuva. Akwasaganya ebyensimbi by'eggwanga ebya finance, Kashaija Matiya. Budde buno addukanya banka gwe baakalonda ye Michael Atingi Igo oba Ego, naye ate amuli wansi gwe bamuzikiza ye Augustus Nuwagaba. Bwe tugendako wali mu state minister w'entambula ng'olese ekifaananyi kyesoogedde, tulinawo bya Mukama. Ate bwe tugendako mu ministry ey'obulimi, Ministry of Agriculture, tulinawo munnaffe Frank, tumwebaze. Wulira wano, bwe tuyingira parliament enkulu ey'eggwanga, agyogerera, nze kyempita ekifaananyi Maama Birangirangi Anita Among, naye ate speaker omutuufu ye deputy Tayebwa. Oyagala gamba nti ye speaker. Then bwe tugendako wali mu state minister w'ebyobulimi ye Fred Kyakulaga. Bwe tuyingira mu ministry ey'ebyentambula Martin Mugara Bahinda. Ministry ya Internal Affairs Kayindo Tafire amuli wansi okuva mu state nga yabeera state minister abeera David Mohozi. Bwe tugenda kwakulira okusolooza akasente k'eggwanga Uganda Revenue Authority John Musinguzi. Bwe tuyingirako wali ekisaawe, sigenda kwogera ku oli omukyala eyabba ssente loop gwe yerabisa, ngenda kwogera ku Civil Aviation Authority agiddukanya Fred Bamwesije. Then bwe nkuddusaako emisinde, njagala kukutagaza nkutwaleko mu Uganda Petroleum Authority Uganda, Lydia Birimbonya, something like that, nga executive director we ye Rubondo Amnesty oba Anesti. Bwe nkutwalako mu Uganda National Oil Company UNOCO, egenda osima akafuta. Waggulu awo waliwo omukyala Nabbanja Proscovia ye CEO. Then general manager agenda okubeera wa Uganda Refineries agenda kubeera Nkambo Michael. Agenda okulembera oba akulira entambula yaago the National Pipeline agenda kubeera John oba ye John Bosco Habumugisha. Then chief legal officer era nga ye secretary yakwata ensimbi eza UNOCO company ne yakafuta agenda kubeera Mulisa Peter. Then bwe tuddako ku chief human resource omukyala tumusiime Catherine. Then bwe tuddako ku chief operating officer ye Madam Mukwenzi Kasani. Then chief commercial officer Kamuntu Gilbert. Now hear me out. Mu bantu bonna bensomye siina gwe ngambye
nti tasaanira oba tabifitinga kubeera mu kifo ekyo. Nze mbakusomedde ofune kyakuyiga engeri regimu eno gye appointing abantu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Waliwo agenda okuŋŋamba nti akakiiko ka parliament akaapuruvinga abantu bano tusobola okukanenya. Naye nze nkugambye teweerabira, nkuwadde vidiyo eno gw'ofune kyakuyiga mu Uganda gye tulimu eyawamu ombuulire oyina ky'oyize mu vidiyo eno. Have you learned something? Ekibuuzo kiri nti nga tugoberedde enkola eya meritocracy, nga tuvuddeko mu monocracy, autocracy n'ebigendera mu kategole eyo, osuubira bwe kyandibadde? Should the order be that way? Should that be the order? Engeri abantu ab'enjawulo gye bali selected in different positions. Wano nkuwaddeko just not even 0.02% kuki happeninga in different public offices oba mu ministries ez'enjawulo eza Uganda. This is not even 0.01%. Ebyewuunyisa bingi. Who talks about it? Kati gwalaba akatambi kano nga tonanyiiga naddala gwava mu kitundu nga amanya gensinza okusoma gye gava. I completely have no problem with you actually. Siina yadde n'obuzibu n'abantu abali mu bifo bino because they're not the problem. Abantu b'ensomye si kyekizibu. Ate naawe ayagala okunyiiga simply because mbasomye onyiigira bwerere because you definitely not the problem. Actually naawe tebikukwatako onyiigidde bwerere. Just owulira oyagala ku practice nga kiri bajjajjaffe kye baagobera abazungu. Owulira the identity y'okupushinga okunyiiga nga nsomye byensomye onyiigira bwerere completely. Gwe tobiriimu bino ne benkusomedde tebabiriimu. The center of the problem, the center of this whole mess ke kagurupu akatono akoccupyinza amaanyi g'eggwanga. The smallest group of very few individuals betugenda okusortinga maaso awo. Nkudiremu tugenda kusortinga kano ka group mu maaso awo. Uganda egenda okutunyumira ffenna. Ye Uganda egenda okuba ey'obusobozi bw'omuntu. Uganda nga tugende kwetaaga nnyo kuba nti oyina ow'enjawulo gw'omanyi. Tugenda kutereeza Uganda eyo nga weetaaga kuba nga oyina ky'omanyi okubeera mu kifo. Uganda ya who you know egenda kukoma ku ligimu ya Museveni. Tugenda kuleeta Uganda eya what you know. Uganda ng'obusobozi bukira ani gw'omanyi. Nga bukira eŋŋanda, bukira emikwano, nga bukira background omuntu gy'ava. Yensonga lwaki nkugamba come what may 2026 tandika bwoti obusungu bwo buteeke wano. Protest this way. Londa bwoti ate nze nkugamba londa manvuuli, londa nkyukakyuka. Bw'omala olonda enkyukakyuka kola abantu beekawempe kye baakoze. Kuma akaluluko amidst okutiisatiisibwa mu regioni ez'enjawulo. Bw'omala okukakuuma beerawo nga bakabala. Bateeke ku mbeera okumekinga sure nti balangirira bikavuddemu. Wuliriza, tosobola kubanja gy'otaawola. Oyina sooka kulonda okufuna obusungu. Ogenda kukyaginga bwoti gw'ayagala okunyiiga nyiga bwoti. This is the only way. Omuntu gw'otayira kuwuliriza ye muntu akugamba nti bw'omala okulonda nga biwedde. Then ogenda kuba okoze ensobi y'emu. Ogenda kuba weegasse mu basiru abakola ekintu kye kimu over and over again nga basobera results ez'enjawulo. Ffe tetuli kategole eyo. Ffe tukugamba bw'omala okulonda kibeera tekiwedde. Londa, kakuume, kabanje mpaka nga bakalangiridde. Onfunye ye protest vote.
londa bw'oti ebintu bijuuke. Salute.